Babi Television Uganda bali kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako wano mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Mawulire ag'olunaku olwaliro agakagwawo mabi nnyo eri ffenna bannankyukakyuka naddala ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'ensonga nti ekibiina ofiisi z'ekibiina wali e Makerere Kavule ekitebe kyaffe bakizinzeeko amagye mayitirivu nnyo era nga bw'ogalaba awo mu kkubo gayiise naye nga ne kkufulu batandise ozimenya ku luggi oluyingira ku sayidi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu w'alina ofiisi oba w'atuula ng'azze ku kitebe kino eky'ekibiina kyaffe. Simanyi kigendererwa ki naye nga bwalabiseewokko ndowooza ne greda n'ekigendererwa ekyokwagala okubanga basenda geeti yaffe eno eyingira mu kibiina kyaffe kino naye nga abaana bangi beeyeewo nnyo mu kompawundi okulaba nga bataakiriza poliisi eno okugiremesa okubanga eyingira nga kw'ossa n'okumenya ofiisi za pulezidenti ezisangibwa wano ku kibiina kya National Unity Platform ku kitebe kyaffe ekikulu ekiri e Makerere Kavule. Byonna bigenda mu maaso olw'ensonga nti tewali kirambikiddwa, tewali kivunaanibwa kibiina wabula bayiyeewo buyiimagye gasobole okuba nga geetooloola bakole buli kimu kye baagala. Jjukira nti gye buvuddeko baagezaakokko n'okwokya ebizimbe ebiriraanyeewo ekitebe kino olw'ensonga nti baasangawo security yali y'amaanyi ne balowooza nti omuliro gujja kulanda gutwalizeemu n'ekitebe kyaffe ekya National Unity Platform. Weewaawo bakyekwasa ebya ADF nti butujju bukyagendera ddala mu maaso baagala kubanga bakola obulabe ku bantu baffe abakuuma ku kitebe kyaffe. So n'olw'ensonga eyo neebaza bannankyukakyuka mwenna abeeyiye ku kitebe okubanga mukikuumira ddala obutakoowa weewaawo amagye gakyakizinzeeko wenjogerera nakati. So kati bannayuganda ndowooza tusindike essaala asobodde yenna okugenda wali e Makerere Kavule okulaba nga yeenyigiramu abo abataddewo abo abayiyeewo omubiri okulaba nga bakuuma ekitebe kino nga tewali amenye kuyingira mu ofiisi z'ekibiina naddala mu ofiisi ya Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nga baggyayo ebimu ku biwandiiko by'ensuubira okubanga bye baagala era nga y'ensonga lwaki baagala okumenya n'okusenda ofiisi zaffe ez'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform n'okwagala okutuza emabega. So kale nno ndowooza tusabirigane yonna gy'osinziira tusabirigane. So ndowooza kati